kikakasiddwa ng'abantu 10 we bakwatidde obulwadde bwa monkeypox mu Uganda era nga mu kiseera kino bali mu kufuna bujjanjabi so nga atabawulira ddala na 9 bali mu kulongoosebwa. Bino bikakasiddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Luther Acheng mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku minisitule y'ebyobulamu mu Kampala ng'onaategeezezza nti bataddewo ebifo ku ddwaliro e Mulago n'Entebbe we bagenda okujjanjabira abalina obulwadde buno abayi ate abalala bafunira obujjanjabi mu malwaliro agali mu bitundu byabwe. So if you prevent at source, then you will prevent the spread. Many of our countries, for example, in Uganda, so far we have only reported 10 cases. You can't compare Uganda with the DRC. And these 10 cases, some have already improved, over 4 cases. Dr. Daniel Chabayinza, Director Public Health, annyonnyodde engeri obulwadde buno gye busiigibwamu nga n'okusingira ddala buli mu bitundu okuli Kampala, Wakiso, Mayuga Mall ne Kasese. Nti butambula okuva ku muntu ne bugenda ku muntu omulala nga buyita mu kwekulukuunya oba okubeera kumpi n'abantu, okunywegera, okwegatta mu bikolwa eby'omukwano, byonna bitambuza obulwadde buno. Okukozesa engoye ezikozesebwa abalwadde nga obuliri, ebyokwebikka n'engoye, empiso n'ebikozesebwa okujjanjaba. Agumizza ng'ebagenda okufuna ddoozi ezijjanjaba obulwadde buno eziwerera ddala 2,000. Ekifo nga kiyita mu Africa CDC n'ekitongole ky'Amerika bagenda tuwa eddagala ery'okugema lya bika 2. Eddagala lino ligenda kujja mu ddoozi 2,000. Ku mulundi guno ab'ebyobulamu bagumizza abantu nga batagenda kuggala masomero nga bwe gwali mu kiseera kya COVID-19. Newankubadde nti bupya mu ggwanga tewagenda kubaawo kuggalawo masomero oba byakutambula oba bya bulambuzi n'ebyobusuubuzi. Abawabirwa 19 basimbiddwa mu kooti ya Buganda Road ku misango gy'okozesa ebyuma bikalimagezi ne babba banka ya Housing Finance obuwumbi obusoba mu 10. Bano kuliko Mwebesa Norton n'abalala bakyalira ku nsiko nga kigambibwa nti babba ssente zino okuva ku bakasitoma ba Housing Finance wakati w'omwezi gwa Oktoba n'omwezi gwa Novemba omwaka ogwa 2023. Mu kiseera kino abamu ku bawabirwa beeyimirirwa nga bawoza bava wabweru. Money from Housing Finance Bank. Is that true? Oludda oluwaabi olubaddeko Alan Muchunguzi n'Africana bategeezezza nga okunoonyereza bwe kutannaba kuggwa era omulamuzi omusango guno n'agwongezayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2024. And I pray that this court does not accept to be used by the state to breach constitutional rights of the individuals that are standing before you. Kooti y'emu esomedde abasajja balala 3 emisango okuli okubba ssente z'abakasitoma ba Centenary Bank obukadde obuwerera ddala 6 nga bakozesa ebyuma bikalimagezi. Bano era omusango kigambibwa nti baguza Yesiga Newton ng'ono olumu yeeyita Kilonde Benjamin, Mwebesa Martin omutuuze w'Ebutonna Mmere mu Wakiso n'abalala. Bano bataddemu okusaba kwabwe okweyimirira wabula oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Ivan Chaze ne bakuwakanya. Abakyala n'abaana babazirwanako abeewandiisa okufuna ssente za gavumenti okuyita mu nteekateeka ya GROW bakuŋŋaanya okulaba engeri gye bagenda okufuna ensimbi zino nga bakulembeddwamu Irene Nachweji akulira ekibiina kya Ushindi nga bakuŋŋaanidde ku ofiisi z'omukwanaganya w'enteekateeka ya GROW Masekati ga Uganda aliko byalambuludde n'abakungu ba banka. Ssente zino mwe zigenda okuyisibwa babasomesezza ku ngeri y'okuterekamu ssente n'okwetandikiramu emirimu nga bakozesa ensimbi zino. Ongoing. We've had the praise of the women about the issues. Yani tulibaza Ministry ya Gender ne government tibakiriza nti nga Ushindi Sacco tusobola okuteera yakabega ku recommending abannaffe mu banka eri ne bafuna ssente zino. Kyokka bammemba balaze obutali bumativu olw'obukwakulizo banka bwe zibataddeko okusobola okufuna ssente zino. Ministry etunulemu mu baana b'abasirikale abasigaddewo nti bo tebalina misingo naye ate balina bizinensi zaabwe entono abaana b'abalwanyi abo basobole okuyambibwa. Because we have groups, these groups can recommend our members, they have leadership. Abakyala basabye bayambibweko okufuna obutale bw'ebintu eby'enjawulo bye bakola mu kiseera kino